Yeah, if I say less than 1% of land, the title there, what we have is a duplicate title. Abantu Ssaabasajja Kabaka bafuna omukisa okutereeza obusenze bwabwe nga bafuna essente ezigenda okubawulibwa mu Stanbic basobole okufuna ebyapa byeyagalire ku ttaka lyabwe. Kibagibwa bulungi nti ne mu byenfuna eby'ettaka nti ettaka lyonna erina ekyapa oba olunaku lwe lifuna ekyapa omuwendo gwali gulinnya emirundi 10 okudda waggulu okusinga ku muwendo gwe kibaddeko. Kikendeeza ku buzito lubanditeesewo okunoonya ssente. Bwabeera nga waliwo abateereddewo omukisa nga ssente weeziri basobola okufuna ssente zino ne banguya okusobola okukola ku byapa byabwe. Tuli basanyufu nnyo okutongoza enkola yaffe eya Chapalon. Mu nkola eno bakasitoma baffe mugenda kubanga musobola okugenda maaso n'okukola ku byapa byammwe nga muyita mu Buganda Land Board naye nga ate teweeralikidde ku nsonga za nsimbi. Ensimbi zino Buganda Land Board ng'emaze okuwa invoice osobola okujja ewaffe ne tukuwa looni ekyapa ekyo wekifuluma nekyoka kikuddiza ng'omaze otusasula. Stanbic tujjidde ku miwendo egya wansi ddala okusinga ku banka endala ezatusookako n'ekirala amatabi gaffe gonna okwetoola eggwanga galiraanye nnyo ate ofiisi za Buganda Land Board.